Olunaku olwaleero waliwo ekifaananyi ekya trendinga okamala ennyo ate ku mikutu egy'enjawulo gye mugatta abantu eky'omuvubuka amanyikiddwa nga Eric Mwesigwa eyali ne Bobi Wine. Nga nno omuvubuka ono yali yayokebwa ppaasi mu kifuba kye erudda ne ludda ku njuyi zombi. Eric Mwesigwa olunaku olwaleero avuddeyo ku kitebe ky'amagye n'akkaatirizza nga incident eno nga bwe yali empange n'abo aba NUP nti be baatwaliza awamu ne bakola ekikolwa kinene ate eky'okumwokya ppaasi ku mubiri gwe. Nga nno kino nno kyakolebwa okubanga ate basiiga enziro eri gavumenti eri mu buyinza eya NRM kw'ossa wamu n'ebitongole ebikuumaddembe nga ekya UPDF, poliisi n'ebirala. Okutangaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amulawoza nti byadda naye nga ate ebintu byakupanga wabula yejjusa okukozesebwa ate n'atayambibwa. aba wano eno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi sigamba kola bwe nego tofaayo togenda wulya pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiswe bakukuba no banga tosobola wulya pain yonna. Ne bakola ebakukoze ne bakutokyali nga ne bakuswaje bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula nti government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna balako kuwa treatment biti byonna mwalaba mu media bino badde bitambula. Eric Mwesigwa amenye ebikolwa ebyenjawulo ebise bikolebwa nga ekyokubba ekiwamba abantu okubuzaawo abantu abasinga okutulugunyizibwa okwenjawulo n'okutta. Bino nno bibadde nga ate mbubigendera ddala mu maaso n'okuba nga ate bipangibwa abantu oba abatwala ekibiina kya NUP. Weewaawo wetulekedde offisi z'amagye olunaku olwaleero nabo bagendedde ddala mu maaso n'okuba nga ate bakola okunoonyereza okusingawo okumanyira ddala oba omuvubuka Eric Mwesigwa byabadde abanyonyodde olunaku olwaleero bituufu. Nti NUP ena drone yaayo bwemanya nti kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba kaddu milioni zino 5 soko ziteeke waka netugenda kuwa milioni emirala maika 5 twala tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna emindenyo tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola yakulabisa bamala okutwala tukiza tugane nga kuteekako gundi zino bamala kusanyalaza ne before nga bakuchimye ku stage yo olina okumala ennaku nga mmeka nga 3 oba 4 bano bakansa betwalonda abalala ba NUP ne batandika okugenda ku social media bamanyi bo bagezi nnyo ku social media bagezi nnyo bana tuteekayo buli kimu kaddu bamuwambye kaddu amisinga kaddu akola ki kaddu akola kino. Olwaleero Mwesigwa yennyini avuddeyo ajja atuwulira ekyamutuukako ebisuubizo bye baamuwa ne batatuukiriza ate najja n'oli abadde addako munnooli yabadde addako mu mwezi gw'okuna naye okutuusibwako obuvune bwe bumu ng'asuubiziddwa ssente naye amala okulaba nti Eric yasuulibwawo n'agamba eno ddiiru ya bulimba. Kubiri omukulu oli yafukamidde n'okufukamira ne yeegayirira bannayuganda abavubuka baleme kukkiriza kukozesebwa kubanga ebivaamu obuvune bwose bw'obusigaza. Nze Haruna Muteesaasira mu kibuga Kampala. Ku luuyi luli ate olwa NUP omubaka oba omwogezi w'ekibiina omukulu Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza nga Eric Mwesigwa we yeetadde mu buzibu olw'okwogera ebintu by'atalinaako mutwe na magulu era naye agenda kuba ate atwala okunoonyereza okusingawo okulaba oba ensonga z'omuvubuka ono ddala kituufu.
Okay, abatula abalungi wamu n'abatuwuliriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Busesa Media. Manya n'eddoboozi nze Jonas Saint omuweereza wammwe era ndiwo ate okubawa updates ez'enjawulo mu biki ebiba biguddewo both politically and in the entertainment sector. Weewaawo